Introducing the next evolution of streaming in Africa. Re-engineered from the ground up. A new look, a smarter, faster interface, seamless, powerful. AfroMobile is now easily available across all your smart devices, smart TVs, smartphones, tablets, and more. From live TV and events to your favorite on-demand shows, AfroMobile delivers an ultra-smooth, uninterrupted streaming experience anytime, anywhere. Download and update your AfroMobile today. AfroMobile, authentic African stories. "2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power. We get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Better steady, be better. Bantu bajjanga bakozi b'amakampuni baba batufera. Nakugamba njagala otereeze layini yo ayina ennamba z'akuwa okusoma. Bw'ava ku ekyo n'akwongera n'agamba nti nteeramu pini koodi yo ate ginyige mu bwangu kuba layini ye egenda kusalibwako essaawa yonna. Kozi ate abantu abali ewala n'ekibuga mwegendereze nnyo abafere. Bakolagana n'amasimu saako ba mobile money. Oyinza okugenda okuteera okuba nti tomanyi nkola ya mobile money oli n'akugamba nteeramu pini koodi yo gwe n'omuwa essimu. Simu bw'ogimuwa ayina okulaba pini koodi yo. Kitegeeza ssente z'omuwadde okuteerako oba okuggyako asobola ozikozesa oziteeka ku layini ye oba ey'omuntu omulala. Nange mwennyini kamwa koogera baakinkolako ne bansuubiza ebirabo byesaamanya. Mu kaseera akasembayo oli bwe namulabuukirira yaŋŋamba oli musiru olw'okuba muguddemu. Wabula abantu abakyaferebwa mwerinde mubeere steady. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Don't miss out on being part of the ultimate game changer. Okunnyonnyola Salam TV is expanding nationwide, bringing life-changing prizes to all Ugandans. Everyone can win, including cars, Haji and Umrah pilgrimages, land titles, hard cash, home furniture, TV sets, and many others. Partner with us in this noble cause and let's transform lives together. Don't miss out. Call or WhatsApp 0776 988 064 or 0702 988 064 for more information. Get ready to win from June 10th, 2025 to February 14th, 2026. Tata Jona, Landi Road yarawuna tukedde ya konkona. Hey. Tusawo kubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola. Infotrust Property Consultants balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku miliyoni 3.5 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku miliyoni 12 era nga bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Ntinda Kwemesa Complex, Chiwatule Road, opposite Kampala Independent Hospital. Essimu noti 7 noti 9 98 19 37 oba noti 774 32 23 noti 5. Infotrust for the humble beginners. Nice place. Thank you.
Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial star 206 hash or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. Tukwaniriza ku World Navy Uganda. Bano ddala abesigika mu mmotoka. Tutuuse mmotoka okuva e Japan, e Thailand ne walala wangi. Jangu weerolere mu mmotoka mu bika byonna. Oyagala vaani, oyagala trucks oba SUVs zonna tuzirina. Era ng'okusasula tutandikira ku bitundu 3 ku buli 100. Tukyalireko ku ofiisi zaffe ku Forest Mall e Rukuku oba tukubire ku ssimu noti 7 noti 9 256 886. World Navy Uganda katukutuusize emmotoka yo ey'ekirooto kyo. Welcome to Malek Modern School, a center of excellence located in Lunguja, Lubaga Division, where knowledge meets character. At Malek Modern School, we nurture young minds from nursery to primary with a balanced blend of Islamic theology and modern education. Our learners enjoy a well-equipped computer lab, spacious classrooms, and a beautiful playground that encourages creativity and teamwork. We believe in an all-round development from academics to co-curricular activities. Join Malek Modern School today, where your child's future begins with faith, excellence, and discipline. Call us today or visit us in Lunguja, Lubaga Division. Malek Modern School, Seeds of Hope. Eno ye Salam TV. Lwaki tuli mu kifo kino mu kiseera kino kyekyokuyiga n'okumanya ebikwata ku mutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala, nga amakubo agatuusa omuntu eri okumanya Allah subhanahu wa ta'ala gali abiri. Ekkubo erisooka al-Qur'anul Karim, Qur'an ey'ekitiibwa. Lwaki Qur'an ekitiibwa? Anti al-Qur'anul Karim kalamullahi ta'ala. Qur'an ekitiibwa bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala, al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ebyassibwa ku Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Kalamullahi ta'ala al-mu'jaz, bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebyamagero. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ebyassibwa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watuba twagala okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala, tumutegeera n'ebigambo byatussaako n'ebigambo bye. Tumutegeera n'ebigambo bye. Era Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin bwe bamubuuza nti omuntu bw'asoma Qur'ani nga tamanyi makulu gaayo afuna empeera z'okusoma Qur'ani, naga nti ye afuna empeera z'okusoma Qur'ani, naye la yambaghi, tekisaana muntu kusoma bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala nga tamanyi makulu gaabyo. Nagandi omuntu okubeerawo nga tamanyi makulu ga bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala kifaanagana ng'omuntu okusoma ebitabo ebikwata ku busawo naye nga tamanyi makulu gaabyo. Ye yennyini tasobola kubeera nga yeegasa era tasobola kugasa balala. Naga nekkubo eriyamba omuntu okutegeera ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ye muntu okusoma tafsiiri z'abamanyi al-mawthuqin, abeesigwa ne bamutegeeza ebigambo byani bya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo barakallahu fiikum, abasiraamu bangi ennamba nnene, naye osobola okusiŋŋaana ng'abantu abasobola okutegeera
amakulu g'ebigambo ebiri mu Qur'ani ekitiibwa ku 100 kuliko abantu nga 5 ba 3 muntegere entuufu. Akabeera kamugu hatta mu byewuunyisa nejjuzo abantu gye basinga okukozesa nga basaala juzo amma abantu amanyi makulu gali mbigayo basoma okubeera musiiba. Tosobola kubeera nga omwoyo gwo gufuna obulamu obw'enjawulo ng'ebigambo by'osoma tomanyi makulu gaabyo. So omuntu buli lwabeera nga ebigambo ebisomwa amanye amakulu gaabyo, omwoyo gwe gufuna obulamu obw'enjawulo. Era emu ku nsonga enkulu lwaki Qur'ani yakka etegeerwe yeetegerezebwe, abantu abalala ogyetegereza bagikolereko nga kye bakolerako bakikola batya bakimanyi. Kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun, Qur'ani kitabo kye twassa gy'oli nga kijjudde obulungi bungi, liyadabbaru ayaatihi, balyoke beetegereza amateeka agakirimu. Songa ya kisa waliyatazakkara ulul albaab, era beebuulirire nakyo abalina amagezi. Kinaasoboka kiti ekyo nga tebamanyi makulu ga Qur'an. Basahaba bagamba nti aya tetwasukkanga aya 10 okuggyako nga tumaze okutegeera amakulu gaazo na butya bwe tuzikolerako. Okyo osobola okutwala eddarasa eno ng'eya bulijjo, naye eddarasa ekuyamba okubaako nekyomanya ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala mu mmanya entuufu. Gerwa ky'eddarasa eno naddala mu kiseera kino ekirimu abalokole abasoma Qur'ani nga bagisoma bagisulise, ekirimu emitimbagano, ogenda ku Facebook, ogenda ku TikTok, ogenda ku mitimbagano egy'enjawulo n'osiŋŋaana ebigambo by'obubuze ebisaasaanyizibwa, ensivunula ya Qur'an etali ntuufu nga tosobola kwawula kituufu ku kikyamu, okuggyako ng'otudde wansi w'abantu abeesigwa ne bakuyigiriza ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala amakulu gaabyo amatuufu. Ntegerekesa ebitiibwa. Naam, olwekyo eddarusu eno kyekigendererwa kyayo. Nali nina enteekateeka ey'okusomesa kitaabu tawhid ya Sheikh Abdurahman rahimahullahu ta'ala, naye bwe nali mmaliriza okusoma nenjogera n'abamu ku bamanyi e Saudiya ne baŋŋamba nti ekimu ku bintu by'obateekako amagezi n'ebirowoozo ya Qur'an okusomesa abantu. Era Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi oli yamubuuza namuga nti sobola ntya okutegeera tawhid, nsaba ondagirire ekitabo ekinyamba okutegeera tawhid. Namuga nsoma Qur'an. Wala nti tufaayo nnyo tubutuuka awali tawhid okunyikizaawo. Onfunye? Ekyo tuli ku aya eya 255 mu suratul Baqara, Ayatul Kursi yetugenda nayo mu maaso. Nga bwe nzize mbagamba twasalawo mu kusoma kuno kukozesa ebitabo 3 tujja okukozesa. Ekitabo ekisooka kiriko omutwe Taysirul Kalim Ar-Rahman fi tafsir kalam al-Mannan, tafsir ya Sheikh Saidi Abdurahman bin Nasir Saidi au Saadi rahimahullahu ta'ala, ya mujalladikum mu tafsiri ennungi nga benze mbategeeza nyiniyo mwesigwa muyirimu obwesigwa obususse. Tafsiri eyokubiri ahkam min al-Qur'an al-Karim, amateeka okuva mu Qur'ani ekitiibwa, nga kino kirimu emijalladi 2, kitabo kya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin, Sheikh mukulu gyendi. Ekitabo kino enjawulo yakyo nti yakisomesa ng'asomesa ahkam, ng'asomesa nnamula butya bwe tujja mu
Qur'an amateeka naam kine mjaladi ebiri nkubiriza abatalabatul ilmi abanoonya irimu okufuna ebitabo bino gyebiri e Saudiya osobola okubitumya ku sente nsaamusaamu ezo kino kyali yale 48 nagula emijalladi ebiri ekitabo ekyokusatu kya mijalladi esatu kyo kiina enjawulo ku kino tafsiru al-Qur'an al-Karim kunnyonnyola Qur'an ekitiibwa nakya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin eno tafsirin ahkam ati ayina byaleeta muno mu ahkam atabireeta muno ayina byaleeta muno atabireeta muno salawo okubeera nga toyambisa ebitabo byonna inshallah taala tafsiri eyokuna tafsiri ya Imam Ibn Kathir nayo tujeyambisa inshallah nyokuba temujiraba wano ku meeza naye yeyambisibwa mu kutunuulira ebigambo bino tafsiri ya Sheikh Abubakar al-Jazair bagiyita aisaru tafasir abayizi gye basomeramu ennaku zino mu masomero nayo tugikozesa ne tafsiri ya Sheikh Sabun Safwa nayo tugikozesa ebiseera ebirala naam kakati barakallahu fikum tuli ku Ayatul Kursi we twakoma tugenda okutandikira tunaba kutandikira we twakoma barakallahu fikum wa nafa'a bikum kibuuzo kyange kigenda kutandika ekisookera ddala n'ebibuuzo bibiri kibuuzo ekisooka Ayatul Kursi لهذه الآية الكريمة خصائص آية يشتبه لنا ebijja yawulidde ما هي byebiriwo ebyeyawulidde aya eno ekitiibwa nga tebiri ku aya ndala yonna mu Qur'an teriyo aya yonna mu Qur'an ebirina ena khasais nagamba nti bwe naatuulanga wano ebyo nga mbibuuza tuusa tunamalako aya masala gaayo ne tugenda ku sura gye tugenda okuzaako inshallah taala naam لهذه الآية الكريمة خصائص نعم طبعا wanga wanise kitegeeza ekyo buli lwobuuza nolabanga abazemba batono abawanise emikono batono oyinza okufuna endowooza nti kirabika abapyayi basinga obungi okusinga abakadde naam أنها أعظم آية في كتاب الله يا آية سينغا اكتبوا نوب زيتو الدليل يا وقول مكتب شاء الله سبحانه وتعالى آية الكرسي يا آية سينغا آية سنة أو زيتو اكتبوا قام يا الله سبحانه وتعالى بنيل اكتبوا نايرا يكنيني نانيني بيغامبو نعم ombaka gwe yatussaako yatubuulira ebigambo ebyamusibwako eno aya yesinga ebigambo byonna ebyamusibwako ekitiibwa n'obuzito olw'ebyo ebiri munda muyo naam ekisooka nsonga eyokubiri anna fiha ismu llahi al-a'zam al-hayyu al-qayyum ye aya erimu erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala erisinga amanya gonna okusinziira ku bamanya abalala muhaqqiqin balabanga erinnya lya Allah erisinga amanya gonna ye Allah wallahi bate balaba ulama naye abalala muhaqqiqin balaba nti erinnya erisinga amanya gonna al-hayyu al-qayyum sigala mu aya eno pointi yakubiri pointi eyokusatu kyokusatu kijawula naam funye omukisa kati abakwogera bonna benakafuna n'owokusatu bantu baddarasa naam أنها اشتملت على جمل عظيمة كل جملة تحمل أسفارا إرمو جمل عظيمة تشي تواجب لطيا إرمو ensonga ezitunnyonnyola yajja n'ensonga ez'enjawulo zeerambulula kubikwata ku Allah subhanahu wa ta'ala
yajja n'ensonga ez'enjawulo ina masala 12 kutwagamba 12 10 ina masala 10 naye buli masala gasobola okuvaamu ebitabo n'ebitabo olw'obunene bwago singa ganjuluziddwa. Kino akola ekyo nti omutawaana oguliwo nti lw'oleeta ebiwujjo tubyagala amaloboozi abantu tebagafuna bulungi gaba tegavaamu bwe kiri baba bakendezeeko. Naam kyoba okola nekyo byonna abasajja Allah yabibawa naye ne basigala nga bajeemu. Naam ensonga eyokuna انتظروا أريد شخصا آخر. songa yokuneeraga obukulu bwa aya eno naamu era n'abalabiri abawanisa alhamdulillah bayizi ba mudarasa kitegeeza nti waliwo obulungi sigandi abadali ba mudarasa abapya bo tebasaanidde naye kasitanda aba mudarasa manya nti kirabika ebigambo byatuuka. Naam tomaze akuwaatya obukuumi abukuwaatya. Naam Sheikh Juza salamu rahmatullah. Ekyo kyoleese kirala njagala oleete kyoli okimalirize. Oli kyagamba anna man qara'aha yenna agisoma fi laylatin mu kiro kyonna lam yazal alayhi min Allahi hafid wala yaqrabuhu shaytaanu hatta yusbiha. Allah mukuuma ekiro kyonna era sitaani temusemberera okutuusa lwe bukya. Hatta baulama bakubiriza n'abantu ne wowe togenda kwebaka ogisomera mu nnyumbayo bwekiri ku Suratul Baqara olw'obukulu bwayo. Naam ekyokutaano Sheikh kyabadde agamba man qara'aha dubura kulli salati almaktuba, buli agisoma oluvannyuma lw'essala ey'obwetteeka lam yamna'uhu min dukhuli aljanna illa almaut, aba talina kikyamuganye kuyingira jjana okuggyako okufa. Naam siwulidde waliwo obujulizi bwe tufunye ku kigambo kya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Omusiraamu agamba nti bwe yali tagisoma nga alina ebimutawaanya baba yeebase aloota ebirooto bitali birungi, kuva lwe yatandika okugisoma Allah yamutaasa ebirooto ebitali birungi. Ekyetaagisa ki kwagenda ogisoma kwe kukkiriza ebigambo bya Nabbi nti biki bituufu, si tajriba, si kangezeeko. Nabbi kyaga nti udu Allaha wa antum muqinuuna bil ijaba, musabe Allah nga mukakasa nti ejja kubaanukula. Kyetaagisa kakasa bigambo byani bya Mubaka sallallahu alaihi wasallam, tibigambo byaki bya mazima. Ntegerekese. Naam kakati tugenda ku kitundu ekyokumeka. Ani agenda okukimbula? Mutabani wange genda kumbalira ebitundu bino, ekitundu kye tuliko jja kibuulira abantu benna abantu sewo janga nti kitundu bwe kiti twatwaga nti ina ebitundu 9 10 ina ensonga 10 zeerambulula nga zonna zinnyonnyola Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yennyonnyolako mu nsonga ezo 10 nga sinabagenda ku nsonga ezo 10 nabagambye n'ekibuuzo ekirala.
Sheikh Saidi nanyini tafsiri eno bwe yali agitandika yagamba nti fa akhbara ta'ala an nafsihi al-karima bi annahu la ilaha illa hu. Atutegeeza Allah subhanahu wa ta'ala nga atubuulira ebimukwatako ye kennyini, annahu la ilaha illa hu, tewaliwo kiteekeddwa kusinzibwa mu butuufu okujjako ye. Naleeta ekigambo fa akhbara binafsihi, atutegeeza ye kennyini. Kigambo ekyo Imam Ibn Kathir akikozesa yukhbiru ta'ala, atubuulira ow'ekitiibwa Allah. Bw'atu bw'atera okukozesa ekigambo ekyo al-Imam Abul Fida Ismail ibn Kathir rahmatullahi alayhi, bw'atu bw'atera yukhbiru ta'ala fa akhbara ta'ala an nafsihi annahu la ilaha illa hu. N'atubuulira ow'ekitiibwa nga tutegeeza ebimukwatako, n'atandika n'okutugamba nti Allahu la ilaha illa hu, tewaliwo kiteekeddwa, Allah ye musinzibwa yekka, tewali kisinzibwa mutufu okujjako ye. Naam, njagala kubuuza kibuuzo tulyoke tugende ku katundu k'olwaleero. Bw'atugamba omuwandiisi Sheikh Saidi ti Allah atutegeeza ye kennyini nga ayogera ku aya eno, ti Allah atutegeeza ye kennyini nga atandika okutubuulira, tandika n'ensonga esooka mu aya naga ti Allah yennyini atutegeeza ebigambo bino. Mwekyo tufunamu ki? Tulyoke tugende mu maaso n'ebyolwaleero. Naam sebo, kirungi ekyo, ateekeddwa okusinzibwa. Ekigambo kya Imam kyenjagala akhbara, fa akhbara ta'ala an nafsihi, atubuulira ye kennyini an nafsihi, emukwatako. Naam, gagenda okutulira amazima, kirungi ekyo. Naawe wadde ogamba ki? Asika amagezi gaffe ag'oyo yenna awuliriza n'asoma n'agategeeza ti bino by'ogenda okuwulira, by'ogenda okusoma, Allah yennyini yabitubuulira, bigambo bye, si bya mulala. Bw'aba yabitugambye ye kennyini, kitegeeza nti ebyo byali byatugambye, byali era byayagala tumanye ku ye. Onfunye? Naam, twalaba aya mu ntandikwa yaayo, tugenda kuddamu tugirabe okulaba okulala. Nsaba oddemu osomera abantu aya ke tugende mu maaso. Naam, ow'emitimbagano jangu oteekeyo bino, ddemu agisome tugende n'akatundu akalala kaddako mu maaso. Yanguwako. Weereze na guno ngoleke mukule Qur'an, ndikule Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Eno ye Salam TV. Musera y'emitimbagano si buli kyolaba nti kituufu. Amawulire amafu ensangi zino gasaasaana mangu okusinga amatuufu, ekituleka nga twewuunaganya wakati mu kusoberwa oba kiriwo ekituufu. Amawulire amafu gawabya era galeeta okutya n'okusoberwa. Dismiss ye kakuyegazze okukutaasa. Lowooza nnyo, weebuuze bulungi era sooka okakase. Twegatteko tumanyise bannayuganda ku bituufu byokka. Dismiss, weebuuze, noonyereza, okakase. Ffenna awamu tulwanyise amawulire amafu. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Final. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Fakuma pesa linya 11 mpya funa Union smartphone mpya eyala inie biri erine lyanda pangazi atenga ne storage yayo ya GB 32 kamera yayo kalibobo ngejirako ne Union Let's Go app sasula deposit wa mitwale na kitundu zokka olwo olyoko sasula yo nusu lwenda buli lunaku okumala emyezi 8 kujirako GB 2 za data buli mwezi okumala emyezi 8 wefunire Union smartphone eno okuva ku office ya Union obe wali agent wa Union yenna okumanya bisinga otukubireko ku noti 326 5 noti 85 noti. Union, the better way. Better steady, be better. I got a call from someone and he said he was from UCC and he said he was going to block my number because they were updating. And I remember typing in some things, and the next thing I know, I received a message saying that I had sent all the money I had to that number. So don't be like me. Digital fraud is very real, and it is very common these days. So please be vigilant. Do not share your PIN to anyone. Bella said, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Man like Osimhen, Papa just the chop Italian league like Chelsea want them. Man, you they wait, even Mourinho they hate. Come off it, man. Watch the series, movies, and sports you love on Showmax, Africa's original streaming service. Muzikuramu kumandiga na teranga nyingiro ne banafa ba MTN wanji MTN walalo MTN gambachi to get the power to win njagalo fune lyanyi okuwangula ogenda kuwangula ota ngenda kubanga babukade 10 buli wiki wanji ngenda kubanga kwasa obukade 10 buli wiki kusimu yeye nyinyi chabonka chimuchoka line ya MTN bana beka buli ogenda okusasula ekintu kyonna ogenda okusasula ndakwese momo mubulira buli ogenda okusasula ngwena kyosasula kyonna kozesa momo oyinza kubanga ngenda kwewola kasente kozesa momo
momo wanji ogenda ku investinga kozesa momo abwe mteli we jamani ne kwa bukade 10 buli week wala kastejo bimala bwe pa wentandika ngamba kiye kiriwo wanji ne kwata ku masimu ngamba halo walirudawa tenze tirinyi halo walirudawa zende guru halo walirudawa ndi mutukula halo oliwa ndi mwanange ndi wano mu office ntode nyiga ma computer ne nkuta awa namwe kasitana benesi okuberanga mwana wote koze bitu no amanga epeyinze ebolowinze investinze ngekozesa momo. Remember to dial star 165# or use the Momo app to borrow, to pay, to invest, and you could stand a chance to win 10 million weekly. Eno ye Salam TV. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Naam. Fanyuma lw'okuwuliriza omusomi waffe nsaba mukkirize tugende ku kitundu ekirala mu kusoma aya eno. Tetugenda kuddayo mabega ku bitundu bye twayitamu. Tugenda ku kitundu ekigamba nti man dha alladhi yashfa'u indahu illa biidhnihi. Ani ayinza okwetantala okuwolereza gyali okuggyako oluvannyuma lw'okufuna okukkirizibwa okuva gyali. Ani ayinza okwetantala okuwolereza gyali okuggyako nga amaze okufuna olukusa, amaze okukkirizibwa okubeera nti awolereza. Likamali sultanihi, olw'obujjuvu bw'obufuzi bwe. Teri ayinza kwetantala
kwogera kigambo kyonna mu maaso ge nga takkiriziddwa kwogera. Munfunye? Kati Sheikh Saidi yagamba bw'ati, agamba nti ay la ahada yashfa'u indahu biduni idhnihi, tewali n'omu asobola kuwolereza gyali nga tafunye lukusa, nga takkiriziddwa. Fashafaatu kulluha lillah, okuwolereza kwonna yakulinako obuyinza ku lunaku lw'enkomerero. Teri yagenda kuwolereza nga tafunye lukusa wadde okukkirizibwa okuva gyali olw'obujufu bw'obuyinza bwe n'obufuzi bwe. Walakinahu ta'ala, naye Allah subhanahu wa ta'ala, idha arada an yarhama man yasha, bwali bayagadde okusaasira, baali bayagadde okusaasira min ibadihim baddu be, adhina liman arada an yukrimahu min ibadihi an yashfa fihi, agenda kukkiriza gwali bayagadde mu baddu be okumugulumiza n'okumuwa ekitiibwa ky'okuba nti awolereza abenga akola atya, abenga awolereza ku lunaku lw'enkomerero. Kyabaga nti la yabtadi'u shafi'u qabla al-idhni, omuwolereza tagenda kutandika kuwolereza nga tannaba kukkirizibwa. Kwe kuvunula kwa Sheikh Saidi rahimahullahu ta'ala kuyavunulamu akatundu ako. Naye njagala kino mukimanye, abampuliriza mwenna abali wano, ti aya esukka ku makulu ago. Ashafaatu, okuwolereza, kulina empagi 3. Mumpulirize, kulina empagi mmeka? 3. Empagi esooka, ashafi'u, awolereza. Empagi ey'okubiri, almashfu'u lahu, gwe bawolereza. Empagi ey'okusatu, mujogere, nedda, nam, asabwa okubeera nga akola ki? Asonyiwa. Asabwa okuba nti asonyiwa, gamba atuusibwako okuwolereza kuno abenga asonyiwa. Nam, asonyiwa. Nam, kati njagala nfune ekifaananyi. Omuntu alina omusango mu kkooti, waliwo alina omusango, oyo mashfu'u lahu, yawolerezebwa. Waliwo n'awolereza, ye looya. Waliwo n'omulamuzi, yafuga omusango okusalawo gusinze ono, gumusinze oba tegumusinze. Ntegerekese? Kati awolereza, mukitegedde? Ekitabo kiri. Kati ekigambo shafaa kitegeeza okugatta abantu ababiri, awolereza ne gwe bawolereza. Wa shafa'i wal watr, ekigambo shafa kitegeeza omuwendo ogwenkanankana. Ntegerekese bulungi? Munfunye kyekitegeeza. Awolereza ne gwe bawolereza, n'oyo asabibwa atuusibwako okuwolereza kuno, nam, asonyiwe, omulamuzi. Munfunye? Bwe kitabo kiri. Kakati Sheikh Ibn Uthaymin yaleeta ne definition y'okuwolereza, kigambo shafaa, kyenjagala ntandikire ku kyokendeko ekirala. Yagamba bw'ati, sinaba kuleeta bigambo birala, kansongera ekigambo kyasooka okuleeta. Okuwolereza kyeki? Yagamba bw'ati Sheikh, agamba nti kye bayita shafaa
التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة kwe kubeera nga obeera mu makkati onfuna kwe kuyimirira mu makkati ku lw'omulala okubanga gwe oyogeraganya n'oli olw'omulala yakunaga tigenda gundi genda omuŋambire anyambe gwajja kuwuliriza kati gobeera shafi'u obeera muwolereza ali mu makkati naam gwe kayungirizi gwogatta ono kwaliwa kwoli ono gwalina kyayagala gyali onfunye nokyo Sheikh agamba nti attawassutu lilghayri bwekubeera mu makkati bwekubeera nga obeera mu makkati olw'omulala owolereza omulala naam lijalbi manfaatin nga onoonya okumutuusaako omugaso gwonna aw dafi madarratin oba okumuziyizaako obuzibu bwonna mathalan omunoonyeza okubeera nga afuna omugaso kyokulabira kani ayinza okukituwa naam olina gwowolereza olina omugaso gw'oyagala afune okuva ew'omulala olina gwowolereza olina obubi bw'oyagala okubeera nga otaasa omulala buleme kubeera nga bumutuukako kati gwali mu makkati bakuyita muwolereza naam gwe shafi'u gwowolereza mashfu'u lahu tegereka naam nannyini ono gw'osaba okuwolereza yafuga okuwolereza kuno okusalawo kukko walillahi shafaatu jamia kati Allah yafuga okuwolereza kwonna naku lw'enkomerero yasalawo ekisembayo kuwolereza kuno okumutuusiddwako kuwolerezebwa kuno okumutuusiddwako ono kwaga nti gundi ali bwati wali badde omutaasa munfunye naam kati omuwolereza kuba nti afuna obulungi nga bulungi ki amuyinza okutuwa kankyesomere Sheikh agamba bwati agamba nti النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف كبانتو abagenda okubeera mu bbaliro lunaku lw'enkomerero batu bamaze okuzuukira bageze mahshari bageze mu kifo Allah wagenda okuŋŋaanyiriza abantu tannaba kutunula mu nsonga zaabwe naam an yaqdiya Allahu bainahum Allah alamule wakati waabwe baada an yalhaqahum an yulhiqahum min alhammi walghammi ma la yutiqun bagenda kufuna obuzibu obw'amaanyi bwe batasobola abantu bonna mu nsi yonna nga bonna bazuukidde kuva ku baasooka paka abasembayo bagenze wa Nuuhu bagenze wa Adamu bagenze wa Nuuhu bagenze wa Ibrahim bagenze wa Musa bagenze wa Isa tuusa tukuna Muhammad sallam ayogera na Allah subhanahu wa ta'ala shafaatu dafi madarra okwo kuwolereza kwa kubajjako buki kubajjako buki buzibu ntegerekise kati okuwolereza kutambulira wakati w'embeera mmeka okuwolereza abantu babeere nga Allah subhanahu wa ta'ala atunula mu nsonga zaabwe oluvannyuma lw'okuyimirira ekiseera ekiwanvu n'okuwolereza okw'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala abantu bamujja n'abamu mu bo Allah abasitula amadaala ejalbu manfaatin kubaleetera mugaso kubeera nti bafuna omugaso ogw'enjawulo Sheikh kyagamba agamba nti wa shafaatuhu fi ahli aljanna an yadkhulu aljanna naam n'okwolereza abantu mu jjanna okubeera nga bakola batya bayingira ejjana shafaatu fi jalbi manfaa kuwolereza kwakuleeta muki mugaso kuwolereza kwa nabbi kwagenda okwolereza abantu bonna Allah atunule mu nsonga zaabwe bakuyita bati bakuyita shafaatul uzma kuwolereza okunene era maqamun mahmud yetusaba buli lunaku wabaathihu maqaman mahmudan muzuukirize mu kifo ekitenderezebwa lwaki agenda kutenderezebwa abantu abasooka n'oluvannyuma nga yayimidde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'amusaba atunule mu nsonga z'abantu alamule wakati waki w'abantu ntegerekese
na amakulu ga shafa monfunye era mu kiseera kyekimu agenda kuwonereza abantu abali basaliddwa okuba nti bayingira omuliro baleme guyingira. Era mu kiseera kyekimu agenda kuwonereza abantu abamu ku bali mu muliro Allah bakendeereza ku muliro nga taata w'omuto. Konna kugenda kubeera kuwonereza. Munfunye? Naam, kaakati kye njagala ennyo nga kye kinene. Njagala ebintu bibiri wano kweyo aya kaka katundu. Ekisooka. Ash-shafaa'atu shafaa'atan. Okuwolereza kuteekolayo emiteeko ebiri. Teeka okusooka. Ash-shafaa'atu al-muthbatatu. Okuwolereza okwo obusiraamu kwe bulaga nti weekuli. Qur'an ne sunna kwe kuyimirizaawo okuwolereza obusiraamu kwe bulaga nti weekuli. Ash-shafaa'atu al-muthbatatu. Okuwolereza obusiraamu kwe buyimirizaawo ku Sheikh kwayogeddeko ti agenda kukkiriza ku lunaku lw'enkomerero abawolereza bawolereze naye tebagenda kuwolereza nga tebafunye lukusa. Naam, kuwolereza kw'abannabbi, kuwolereza kw'abamalayika, kuwolereza kw'abakkiriza wakuyita shafaa'atul muthbatatu. Kuwolereza obusiraamu kwe buyimirizaawo ti weekuli. Tegereka kulina obukwakkulizo bubiri oba busatu. Akasooka okusiima idhinullahi taala, okukkiriza kwa Allah subhanahu wa taala lishafi'i an yashfa'a. Okukkiriza agenda okuwolereza akola atya? Awolereze. Kuliza akasooka. Akokubiri ridaahu anil mashfu'i lahu. Okusiima kwa Allah kwoyo agenda okukola ki? Okuwolerezebwa. Obukwakkurizo bubiri. Okukkiriza agenda okuwolereza akola atya? Ge makulu ga aya. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa biidhnihi. Teri asobola kuwolereza gyali okuggyako ng'amaze okufuna olukusa n'okukkirizibwa. Olwo aba ayogera ku shafaa'atu al-muthbata. Okuwolereza Qur'ani kweyimirizaawo ne sunna nakwo omuntu bw'aba yenna anajja okuwolereza ayina kumala kufuna lukusa. Tegerekese? Kulina obukwakkulizo omeka? Akasooka idhinullahi taala lishafi'i. Allah okukkiriza agenda okuwolereza. Akokubiri ridaahu anil mashfu'i lahu. Okusiima kwe kwoyo gwa agenda okukola ki? Okusiima agenda okuwolerezebwa akola atya? Kubanga ayinza okubanga agenda okuwolerezebwa tagenda kusiima kuwolerezebwakwe nga bwe kiri ku bashiriku. Tagenda kusiima kuwolerezebwa kwabwe. Eta Qur'an mbalago akakukkulizo kana akokubiri mu aya nga bwe kali. Suratul Najm Allah gamba wa kam min malakin fis samawati. Aya mjibikule. Eno yonga sijiraba. Bambikkulire. Sobola okubikkula amangu. Naam, wa kam min malakin fis samawati. Ani ajirabi. Suratul Najm. Ani arabi aya. Ojirabi? Namba yayo si bwenonya aya. Abiri mukaaga. Mpa Qur'ani eyo. Someni. Jetegereze. Egamba bweti. Abiri mukaaga. Naam, eganti wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha wa yarda. Wa kam min malakin fis samawati, bamalaika bameka abali mu ggulu. La tughni shafa'atuhum shay'a. Okuwolereza kwabwe nga tekusobola gasa kantu konna. Tekusobola gasa wadde akantu bwe kati. Kasembe kubeera katono.
إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء okujjako oluvannyuma lw'okukkiriza kwe kwoyo gwali bayagadde akola atya awolerezebwe wayarda era n'asiima okubeera nga akola atya awolerezebwa. Eno aya kigambo kam min malakin fi samawati bagiyita kam khabariya, bagiyita kam khabariya. Kam egendererwamu okututegeeza obungi bw'abamalayika. Bamalayika bangi, kyayagala okutegeeza bamalayika bangi mu ggulu, bangi. Kam min malakin fi samawati, bamalayika bangi mu ggulu tebasobola kuwolereza okujjako nga akkiriza bawolereze era nga asiimye kwoyo gwe baagala okuwolereza. Onfunye? Naam, bagiyita kam khabariya mu lulimi olwarabu. Munfunye? Niwaba kam istifhamiya ne kam ebuuza. Oli ayinza okwagala okukutegeeza kam khabariya ayagala kukutegeeza nti yasoma ebitabo bingi agati kam kitabin qara'tu. Eno ye Salam TV. Adhan ngekutusibwako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dua after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-Wasila a high and special place in Jannah and al-Fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praise platform which you have promised him. Adhan ngekutuswako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Eno, yes, Salam TV. Don't miss out on being part of the ultimate game changer. Okunnyonnyola Salam TV is expanding nationwide, bringing life-changing prizes to all Ugandans. Everyone can win, including cars, Haji and Umrah pilgrimages, land titles, hard cash, home furniture, TV sets, and many others. Partner with us in this noble cause and let's transform lives together. Don't miss out. Call or WhatsApp 0776 988 064 or 0702 988 064 for more information. Get ready to win from June 10th, 2025 to February 14th, 2026. Better steady, be better. Initially, they started by threatening to block my line. They said that if I didn't give them my PIN and share information about my line, they were going to have it blocked. The other thing they do is when they send the message, it doesn't come with a mobile money identification. It comes with a different person's number. And also, you can always call the mobile money services just to make sure better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Sad moments and more especially death are inevitable, but malaria deaths do not have to be one of them. Do not regret. The power to chase mosquitoes lies in your hands. Mosquitoes lead to death. One bite could cost you everything. All you have worked for will be left behind, your children will be left in the hands of no one, all property will not protect you. Sadly, your friends and family will move on. Protect yourself and your loved ones from mosquito bites. Sleep under a mosquito net every night. Clear bushes and stagnant water around your home and close all doors and windows by 6 p.m. The power lies with you. Breaking now. Now Post delivers Uganda's fastest, accurate news as it happens. From hard-hitting headlines to exclusive interviews, we bring details of stories everyone is talking about. Accurate, fast, and balanced. Get every update at nowpost.co.ug. Follow us on Facebook, X, Instagram, TikTok, and never miss a moment. The Now Post. Accurate news, fast. Introducing the next evolution of streaming in Africa, re-engineered from the ground up. A new look, a smarter, faster interface, seamless, powerful. AfroMobile is now easily available across all your smart devices, smart TVs, smartphones, tablets, and more. From live TV and events to your favorite on-demand shows, AfroMobile delivers an ultra-smooth, uninterrupted streaming experience anytime, anywhere. Download and update your AfroMobile today. AfroMobile, authentic African stories. Ready!
Masamaza Jane bampamagaye bambwira ko hari umwana wanje wo kuri ishuri rya Mariya wahanguye school fees biranezeza cyane ndishimye nakanze akanyenyeri 165 akanyenyeri 80 urwego nshiraho kode y'umwana nishimira momo MTN kunshashurira bishura umwana wanje umwaka wose ndabashimiye cyane. 2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Omuzadde olina okwebereramu ng'omwana w'omuwa omusingi omunywevu mu byenjigiriza. Uthman Mixed Primary School Masindi. Uthman Mixed Primary School lisambisa amagulu abiri nga ffe tukulembera mu bunyoro yonna mu by'eddiini biyite Islamic Theology wamu ne secular oba biyite eby'oluzungu lya bawala n'abalenzi okuva ku baby class okutuukira ddala ku P7 ab'ekisulo n'abava ewaka. Tulina abasomesa abakugu ddala mu kusomesa ebyensi saako eddiini y'obusiraamu. Essomero lisangibwa mu tawuni y'e Masindi mu kifo ekisirifu ddala ekisobozesa omwana we okusoma obulungi okwossaako ebyokwerinda ebinywevu ekireetera omuzadde okutebenkera ng'atukwasizza omwana we. N'olwekyo omuzadde leeta omwana wo tumubangule tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukyalireko ku ssomero oba tukubire ku 0778 600 597 oba 0701 72 68 57 ye Uthman Mixed Primary School Masindi. اقرأ باسم ربك الذي خلق